polisi yaffe w'ekitongole kyaffe ky'Abambega kye tuyita ekya Directorate of Crime Intelligence nga kikwatagana n'ebitongole ebirala ebyokwerinda mu ggwanga bakoze ekikwekweto ku Nasser Road kizimbe bakiyita Elite Arcade nga duuka E8 ekyaviiriddemu kukwata abantu 8. Abantu bano 8 twakitegedde mu kunoonyereza kwe twakoze n'enkesi ze twasudde nti mukama waabwe ye Mukasa Ronald gwe mwerabiddeko n'agammwe ng'era twamukutte n'abalala bakolagana nabo oba abakozi be omuli Mugumya Gay, Brian Abaho, Joel Kagame, Ogadi Ronald, Nanju Shadia, Segwai Rogers ne Abu Mayanja. Kikwekweto kino kyaddiridde okufuna amawulire nti abantu bano bali mu bizinensi ey'okukola ebicufuli bya ssente ez'ensi ezitwetoolodde ez'ebweru n'eza Uganda era nga babisuubula balina abantu be babiwa owaayo ssente ennamu ne bakuwa ebicupuli n'ogenda n'otandika obbisaasaanya era ku mulirwano wano bibadde bibunye nnyo nga tewali nsi ku mulirwano gye batakola ssente zaayo nga bwe mwerabiddeko n'agamu. Tulina eza Kenya ze mulaba wano, tulina eza Sudan, kano chemical ya Kenya tumujazira bulungi naye bw'oba ozitegereza waggulu olabira ddala nga za Kenya. Waliwo eza South Sudan ze mulaba wano, kiraba ekipapulo obugazi bwebwo bwennyini nga bw'oba kutera okukozesa dola mugiraba. Waliwo ez'Abangereza wadde kino baaba ne bwe baba kikufeze simanyi bw'okitwala wola fotokopi naye era waliwo be bazisiba abatamanyi ssente. Waliwo chemical ze bagattirira zimu twamaze ddo zisabika ng'ebizibiti naye nga zino chemicals ze bagattagatta okuba nti no basobola okutuuzaako ssente ku mpapula ez'enjawulo. Bino ebimu ku bikozesebwa bye batuuzaako ssente bafunira ddala akapapula nga kawewuka ddala ng'aka ssente gye baagala okukolamu ekicupuli ne batandika okuba nti nno bakola ebintu ebyo. Ebiwandiiko bye tubusanze nabyo waliwo ebiwandiiko bino nga kino kiraga kya UN kibakkiriza oba okubeera ne ssente ezo oba okukola ki